Namugalu mbako Mukyala Mukono district nebaza bannamukono mbebaliza ddala bannamukono okunonda n'okuba obuvunaanyizibwa. Leero tulayidde nga tusuubiza eggwanga okulwanirira constitution y'eggwanga n'okubeererawo abantu okubakiikirira nga twogera ensonga zaabwe zibaluma nga tufuba okulaba bafuna services. Nze ng'omubaka ebizibu byesanze mu Mukono ebbanga lyembadde ntambuliddemu ebbula y'emirimu kuba tebalina mirimu. Mukono abantu abasinga obungi bavubuka ate bakyala. Ku ludda lw'abakyala tulina basingle mothers bangi. Abaami mulekeredde abakyala obuvunaanyizibwa. So bali mu struggle eryawo nayo. Ensonga endala ekibbattaka ekyomukimanyi kizze kikulwako tetugenda kusirika paka nga tukinogedde eddagala. Waliwo abantu abakolera wano mu factories n'abasiika n'akutwali wano mu Mbalala wano. Mu Mbalala Global Paper n'amataba yoyo side. Abaana bangamba nti bannange tugende ku nsonga y'ebyenfuna bafuna kasente katono 15 buli lunaku. Aka kasente tekasobola kumala muntu kulabira family kusomesa mwana nakwebeezaawo tekisoboka tubeere bantu tekisobokera ddala. So eyo yensonga enkwatako nnyonyo kubanga tukubamu akafaananyi neŋŋamba 15 omuntu akoze okuva ku makya paka lweggulo ddala kyabwenkanya. Ekirala kwongera kubeera ddoboozi ly'abannamukono ekiba kibaddewo ekiguddewo kulaba nga eddoboozi ly'abantu liwulikika ate ensonga z'abantu nezoogerwa ne tuzinogera eddagala. Ebintu ebirala kuliko mulimu ensonga ebyobulamu. Kati wano nga we tulina Mawojolo tewali ddwaliro ekyamazima teririiwo. Kyemmanyi nti Namawojolo eri mu subcounty y'e Nama. Yes, government policy egamba nti walina okubeerawo eddwaliro limu health center 3 mu kitundu. Eriri wala eri kati omuntu omukyala bwakwatibwa wano aba tasobola kutuuka kyova olaba tukyafuna abakyala abafiira mu ssanya. So ekintu ky'ebyobulamu ekyo kyo kyakwongera mu budget eri. So tujja kulwana nnyo nti bwe tuba tukola embalirira tibannange bannamukono mutongeremu eddwaliro saidi zaki wano nga bwendi wano abannamawojjo basabye eddwaliro. Ebyenjigiriza nabyo bannange ebyenjigiriza obula n'okugjayo omwana mu ssomero bibi nnyo. Amasomero ga gavumenti tegakyalimu kukozesebwa, abasomesa tebakyasasulwa naye n'ebirala bye tumanyi. Kyensuubiza nze nga omubaka okuteekawo sente z'abaana emirimu egy'engalo emikono okusobola okwebeezaawo. Oba olina ekisone ekyokusiba enviiri, ekyokuluka ebitambaala, ekyokutunga, ekyokukola ebitabo, okukola sabbuuni, okulundalundaawo, ezo bizinesi ezo zosobola n'okukolera awaka zisobola otuyambako okwebeezaawo so awo ngenda okuteekezera okulaba nti sako z'abakyala of course kubanga kati awo wava capital tusake tulabe nti no capital etuukira ddala ku bakyala abo abeekozesa. So nze n'ekirala neeyama okubeera okusigala mu bantu kubanga kati omulimu gwange bannamukono kiramba nkola ki njako okubabeeramu bategeera nange okuntegeera ate tukolere wamu. Kyensinga okwagala kukolera wamu n'okutambulira wamu okulaba nga tuteeka mukono weeteekeddwa okutuuka. Unity platform sobola kutwogera ku nsonga z'okukwata n'okuwamba abantu n'okwongera okusaba banaddembe bate abantu bebakutte nga bali mu kukomera batalina musango. Nekirala of course mpulira bubi nti yes ndayidde naye pulezidenti wange taliiwo sisobola nakujaguza kwegamba onoonya w'okusanyukira ne bikusobera. So obulumi bwe buli nti pulezidenti wange Kyagulanyi taliiwo naye tumusabire yonna gy'ali naye tumwesuuze kubanga akomawo atwakasizza nti nno akomawo. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Wakati w'okuvuba ennyo embeera eriwo gye baateekawo naye tukyasiga
tukyakola ki mwebale nnyo mwebalire ddala obuwagizi bwe mwampa mwebale nnyo ebirabo bye mumpadde ono konta n'enkoko nayenze wendi genda kwerabira olugendo tulutandise olugendo lwange lwatandikira wano namawojjolo ebirungi biri maaso mugumiikirize obutasukka nnaku 10 pulezidenti waffe Kyagulanyi tumusabireyo yonna gyali naye akomawo kangende ntumbuza eddoboozi lyammwe era yonna kyenaabeera akatale ka Namawojjolo kajja kusigalawo zikapito ziteekwa okulabika naye nekirala yagala kusooka bakolera kalango banga ndabyewo abamidiya wano aba social media ennaku zino bizinesi eri ku mitimbagano bannange mwenna abaleyo abatulaba saabazo tuli Namawojjolo mwe maaso ku mutimbe maaso ku ki ababasosowaza nkomyewo we mwensose okwogereramu kati n'ebirungi bitandikirawa pulezidenti waffe mumanyi gyali naye essaawa yonna akomawo ate tubanje ki akalulu kaffe naye ngenda kubeera ddoboozi lyammwe tugenda kutambulira wamu tulabe ng'emyaka 5 tujja gifunamu mu buli ngeri yonna. Mbaagala nnyo, mbaagalira ddala Omukama abakuulire.